Mu mawulire agakagwawo wetwogerera nga si birungi Paulo Kagame Rutagambwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ebizu byongedde okuba nga bifubutuka eggwanga erya America nga bayita mu kye tuyita Office of the Foreign Assets Control oba OFAC bongedde ogenda maaso n'okuba nga basindika sanctions empya eri abamu ku bakozi ababadde bayambako Paulo Kagame okubeera nga akukusa ebyobugagga eby'omu ttaka omuli gold, cobalt, coltan n'ebyobugagga ebirala nga babijja mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bayambibwako akabinja ka M23 nga babireeta ngoseza mu ggwanga erya Republic of Rwanda mu kibuga Kigali kati kampani ebadde muyambako kola ogwo oba kampani ezimu ku ezo ezibadde zimuyambako kola omulimu gw'okulifayininga ebyobugagga eby'omu ttaka gold n'ebirala bye babbye mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kigambibwa nti zino kampani bazikubye sanctions nga bwogenda okuwulira eggwanga erya America terizannya batugambye Treasury sanctions Rwandan Gold Refinery and Network enabling illicit conflict minerals trade ebyobugagga eby'omu ttaka ebibbibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bijja ne bikukusibwa ne biyingizibwa mu ggwanga lya Rwanda. Paulo Kagame Rutagambwa bamugambye bino tebinnaggwa sanctions empya zongedde ogenda maaso n'okuba nga ziruma zino jjukira zongedde okugattibwa ku ezo sanctions already zabadde agenda maaso n'okuba nga afeesinga nazo wabula kigambibwa oba kimanyiddwa nti zino sanctions bwe zityo oba envumbo bantu ba bulijjo be bagenda maaso n'okuba nga banyigirizibwa mu nnansi agenda maaso n'okuba nga abonaabona olw'ebikolobero abakulu bano be bagenda maaso n'okuba nga bakola. Wuliriza nga bw'olaba maapu eyo abasajja b'eggwanga erya America bakola kye bayita okunoonyereza era oluvannyuma lw'okunoonyeza mu kye bayita multi agency intelligence gathering ne bakola kye bayita forensic auditing and on the ground investigations basobola okuzuula nti eggwanga lya Rwanda era ne bakikakasa authoritatively nti eggwanga lya Rwanda nga likulemberwa Paulo Kagame bagende Congo nga beeyambisa akabinja ka M23 n'amagi ga RDF agakakasibwa nti gye gali ne babba ebyobugagga eby'omu ttaka wabula babireeta mu ngeri za njawulo nga babikukusiza ku routes za njawulo ne babiyingiza mu ggwanga lya Rwanda olwo Rwanda neba ng'efandinga zi company ezigenda maaso n'okuba nga ziprocessinga ebyobugagga bino omuli gold n'ebirala. Kakati abakulira zi company zino America egambye kakati nammwe leka tubanyige mugendagenda maaso n'okuba nga mukitegeera company eziyambako Paulo Kagame zigenze maaso n'okuba nga zifeesinga bakifuuwa bakizza munda bagenda maaso n'okuprocessinga gold n'ebyobugagga ebirala bye babba e Congo ne babitunda ku katale k'ensi yonna. Kati America esobola okugenda maaso n'okutrackinga era n'okumanya nti ddala Kagame n'eggwanga lye erya Rwanda ebyobugagga bye bagenda maaso n'okutunda ku katale k'ensi yonna si be babifulumya. Wano owulirizaawo bulungi nnyo nakugambye ebiseera ebisinga buli w'owulira eggwanga lya Rwanda nga balikubye sanctions buli lw'owulira Paulo Kagame nga bamutaddeko akazito manya bumanya ne neiba we waali ntegeeza neiba ki bw'owulira nga tukugambye ekigambo sanctions nga kirimu M23 ebigambo nga bino binajjukirwanga. Beyond the constitutional court we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not. Kati M23 yeri mugenda maaso n'okuba nga ezaala bino era eggwanga lya America kwerisinziira nigenda maaso n'okuba nga likola bino. Omusajja yakugamba prepare yourselves for M23 in Uganda. Otegedde neiba ki bwe ntegeeza nti bw'owulira nga Kagame bamukuba manya ne neiba we essaawa yonna ebintu biyinza okuba nga tebijja kutambula bulungi ng'oba oliawo bwe yandigenze maaso n'okuba nga abyagala. Bino byonna ebikolobero bigenda maaso n'okukolebwa mu ggwanga erya DRC nga bayambibwako akabinja kano ke kamu aka M23. Kyokka omukulu yakugamba nti mukeetegekere mu ggwanga erya Uganda newankubadde ng'ebigambo ebyo tujja genda maaso n'okuba nga tubimalayo ogende maaso n'okuba nga obitegeera naye nkugambye golodi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo agenze maaso n'okuzaalira Paulo Kagame Rutagambwa ebizibu era essaawa yonna ekinaddirira onaawulira newankubadde nga ye Paulo Kagame agamba nti ekimutwala mu ggwanga lya Congo ku deployinga era lumu yategeeza tetugenda kujjayo byakulwanyisa bafuba oba yakiyita security measures zaffe tetugenda kuzijjayo mu ggwanga erya the Democratic Republic of Congo. Bamugamba ojja kugenda maaso n'okuba nga obijjayo. Agamba nti sanctions zino just threats zetutalina kyakukolera naye nkugambye bantu ba bulijjo be bagenda maaso n'okunyigirizibwa kubanga economy egenda maaso n'okuba nga yennyika just olwa sanctions zino eggwanga lya America n'agamu ku mawanga amalala n'ebitongole eby'enjawulo bye bagenda maaso n'okuba nga bakola. The amount of threats we come under on a daily basis. We will do this if you don't do this. We will do that if you don't do that. You know, sometimes you feel choked by
Paulo Kagame awulirwa ng'agezaako okusiiga ekifaananyi era ng'agezaako okulaga bannansi b'eggwanga lya Rwanda nti buli kimu kiri okke era tebali threatened ne sanctions ezo nti era bano baddembe okukola kye baagala era nga Kagame agamba nti bano bayina interest mu ggwanga lya Congo so basobola okugenda maaso n'okukola kiki kyonna kye baagala kubanga bo ekyo kye baagala ffe eggwanga lya ye ng'akulaga nti tafuddeeyo naye ate ng'ekonomi esereba bannansi bagenda maaso n'okunyigirizibwa emirimu gigenda maaso n'okubula naye nakugambye bano abasajja boogera ng'akusiigira ekifaananyi kirala naye ng'ekimuliko nakyo kirala. Those who apply sanctions, they'll do what they want any day. You don't have to have done anything wrong. But because they are in the support of somebody who has done something wrong or is doing something wrong. Paulo Kagame y'omu ku bakulembeze abakulemberedde amawanga gaabwe okumalira ddala akabanga eggwanga lya Amerika limutaddeko akazito oluvannyuma lwa bino byonna ebigenda mu maaso naye jjukira nkugambye bano abasajja bwe baba bakola sanctions zino oba bwe baba babonereza omuntu baba n'amakubo mangi mwe bayitira. Eggwanga lino erya Amerika likozesa enteeka digita mu ngeri nnyingi nnyo oluvannyuma lwa investigations ez'omutawaana ennyo balina ebitongole nga CIA, ebitongole nga FBI n'ebitongole ebirala bye bakozesa nga kwotadde ne whistleblowers. Bano abagenda maaso n'okukuba omudomo baffe nga kwotadde nti Redison TV yagenda n'ekola okunoonyereza ku ggwanga lya Congo nejja n'esunsula M23 Amerika n'ewuliriza akatambi kano n'egenda maaso n'okugamba nti wano wandiba nga waliwo ekyetaaga okukeberako. Bwe bakebera ne bakizuula nti byali byebbyo bagenda maaso n'okukompayiringa information oluvannyuma ne bagenda maaso n'okuba nga bateekawo embeera. Kakati Paulo Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda kampani eziwerera ddala 3 ezigenda maaso n'okuba nga ziyambako Paulo Kagame okulaba nga asobola okubba ebyobugagga eby'omu ttaka then n'abiprocessing oba ne babirifininga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wenjogerera nga kaweddemu dda eggwanga lya Amerika erikulembera Donald John Trump batandise dda okubeera nga bongera okunyigiriza okuleeta Paulo Kagame okukkiriza obukwakkulizo bwamuteekebwawo. Kati bino olugenze maaso n'okuba nga bimugwa mu matu amawulire amalala we gafulumidde nti kati Rwanda ekkiriza baddemu okulinewinga kye bayita peace talks ezaali mu ggwanga erya United States of America. Mujjukira kye bayita Washington Peace Accords nti endagaano ezo zaasayiningibwa era Paulo Kagame yaliwo akulembera eggwanga lya Rwanda, Felix Tshisekedi akulembera eggwanga lya DRC yaliwo. Bano abakulembeze be bagenda maaso n'okuba nga bateeka omukono gwabwe ku ndagaano eyo era endagaano eyo yali yakuzza mirembe kulaba ng'okulwanagana kukoma buli omu ne interest zalina mu ggwanga lya munne nga zikoma bano bonna baaliwo era ne bateekako omukono. Kakati bino nga byakaggwa Paulo Kagame n'akabinja ka M23 n'amajiga ga RDF balemera mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kino ne kireetera abasajja Abamerika okugamba nti Kagame ono okuba kujooga alabika asusse weyandikomye. Abasajja ne bakulukuuta omukonyi gw'ebbaluwa ne bamuteekako envumbe ezasooka. RDF ne babaggalira ne baba nga tebakyasobola kwetaaya nga bwe kyali ne bateeka sanctions ku Joseph Kabila eyali president w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wabula bano abasajja ne bagaana okulekeraawo okugenda maaso n'okukola ebyo ebyali bibakubya sanctions baasigala babikola. Kati olwaleero Paulo Kagame alinga amaze okukkiriza ti ekyamazima kino kyenkola nze bwe kigenda okuleetera obuzibu amagye ga RDF mu ggwanga lya Congo gakyaliyo alinga atandise okupondooka olwa sanctions zino empya ezigenze maaso n'okuba nga zireetebwa. Wabula eggwanga lya Amerika limugamba tetugenda kukkiriza yadde omulundi n'ogumu okubeera nga bino tubikutuusaako. Twagala obeere ng'oyiga buyizi ku mpaka. Eggwanga lya Rwanda economy bali mu kugisokoola. Sanctions zigenda kuteekawo ebbula ly'emirimu. Kampani emu ku ezo ze bakubye egambye okuba nti ebadde ewa bannansi ba Rwanda emirimu naye ng'ate emirimu egyo bagikola mu kulifayininga gold gwe babba mu ggwanga lya Congo. Era bannansi ba Rwanda abamu ku bo si basanyufu n'obukulembeze bwa Paulo Kagame just lwa bintu nga bino byagenda maaso n'okuba nga akola. Kakati wuliriza nga bulijjo kkiriza tujjewo akalango kano then oluvannyuma lw'akalango ngenda kujja mbere nga nkwongerayo nkutemeretemere ensonga zino lwaki Paulo Kagame ebintu bigenda maaso n'okuba nga bimwonoonekera. Wabula nga sinaba kuba nga ngenda mu kalango njagala mpiseewo eddoboozi lyange lino tubeere nga ate tutegeeragana ffenna. Wuliriza nga tukyagenda maaso n'okuba nga tukutuusako updates era nga tukyagenda maaso n'okuba nga tukuweereza. Nina bannange okusaba kwange kwempisaawo eri ggwe wenna kkiririza mu mpeereza yaffe. Bannange neetaaga entebe akatebe kagenda kunzita kantuuza bubi kankyamya nga ngera bogenda maaso n'okuba nga obiraba. So kati nsaba bwe wabaawo omuzira kisayinza otudduukirira twetaagayo akatebe bwe katyo tusobole okuba nga tutuula akatebe kagenda kunkutula omugongo.
akatebe kantuuza bubi, akatebe kakoye kakozeeko kye kakoze. So nja kusaba bannange asobola okutudduukirira obanga otunda bintu bwe bityo, obanga okkiririza mu mpeereza yaffe, obanga wandyagadde okutuyambako. Bwengezezaako okunoonya ku ntebe eyo baŋŋambye nti price yeeyo gye ntaddeko waggulu awo $55,000 egya Uganda. So oyinza okubeerayo eyo ng'obusobozi weebuli ng'osobola ogitusigamu. Oyinza okuba nga entebe ogirina oba ekozeeko ng'olimu olina office obadde ogikozesa ogenda ogikooye, osobola ogituwa. Bannange akatebe ke nnina kantuuza bubi, akatebe kankutula ate nga nkyetaaga okubeera omulamu ngende maaso n'okubanga ate mbatuusaako amawulire. So ennamba zange zeezo ziri ku WhatsApp zombi ate era ziri ku mobile money zombi ate era osobola okukubako, osobola okujja already abagirina ne ku mukutu guno kweri, osobola okujja mu inbox ne twogerezeganya ne tulaba bwe tuyinza okugenda maaso n'okubanga tukigatta. Naye ng'omulanga gwenkuba gwa ntebe eyo. Nsaba omuntu yenna naddala ng'okkiririza mu mpeereza yaffe, sitera basabiriza era kino ekintu kinkaluubirira nnyo. Panga mba mmanyi economy mwe tutambulira, naye bw'obanga gy'oli nga wandisobodde, nsaba buyambi bwa ntebe eyo bannange asobola tubeere nga tugenda maaso n'okubanga ate ensonga tuzitambuza. Tukyali mu ggwanga lya Rwanda, eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Paul Kagame wamu ne M23 abagenda maaso n'okubanga bakifuuwa bakizza munda bwe twogerera oluvannyuma lw'eggwanga lya America okubanga bataddewo sanctions. Naye nakugambye sanctions zino bw'oziwulira nga bazikubye Paul Kagame, manya ne munywanyi we ssaawa yonna naye ayolekedde akaseera ak'akazigizigi kubanga bano babanga ba Luganda. Kkiriza tujjewo akalango kano, then oluvannyuma lw'akalango nzije tubeere nga tetweyonke. Nsonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Gw'atambula naffe ebbanga lyonna atanaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate kadde ka notification obeere nga tomiisinga nsonga nga zino. Weetaaga ozimanya, nakugamba tuyina ensonga lwaki tukuwa amawulire agava mu ggwanga erya DRC osobola okubanga otegeera bulungi nnyo ebintu bino gye bigenda okuggweera nti tewagenda kubeera wangu nnyo naddala eri omukulu amanyiddwa nga Paulo Kagame Rutagambwa ne banywanyi be. Ate awo bo bategeera bulungi nnyo ensonga lwaki tukuteekateeka ne tukuleetera amawulire gano, osobola ogenda maaso n'okubanga ate ogafuna bulungi nnyo nga bwe gagenda maaso n'okubanga ate gajja okuvaako mu nsonda ez'enjawulo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati eggwanga lya America oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza okw'ekika ekya waggulu ennyo, investigations nga bayita mu bitongole eby'enjawulo ebikessi, ate bimu ku ebyo bigambibwa okuba bye bikyasinze okukola omulimu guno okwetoolola ensi yonna, era eggwanga lya America nga likyagenda maaso n'okubanga linyweza enkolagana yaalyo n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kaweefube ono newankubadde tebajjamu kugamba directly, ono kaweefube wakuyambako Felix Tshisekedi, wakuyambako gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okusobola okwetakkuluzaako akawanga kano aka Republic of Rwanda n'abayeekera baako aba M23. Kakati eggwanga lya America ligamba nti walizi n'ensonga tulina okuzeenyigiramu, tulina okuteeka eggwanga lya DRC mu mbeera esobola okubanga lyerwanako. Nga tukikola tutya? Tugenda kunyigiriza, tugenda kuteeka akazito ku ggwanga lya Rwanda era eggwanga lya America bakoze kiki? Wuliriza bulungi. Nakugambye eggwanga lya America nga bayita mu kye bayita US Department of the Treasury's Office of Foreign Asset Control oba OFAC basindise sanctions eri company ez'enjawulo ba Rwandan Gold Refinery and its smuggling network abagenze maaso n'okubanga balaba ebigendererwa bya Rwanda nti bitandise okubanga bisukkaawo we babikugamba. Abasajja bagambye kano ka network konna leka tukasaanyeewo. Rwanda ng'ekulemberwa Paul Kagame nga banywanyi be obamanyi babba ebyobugagga by'omu ttaka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bayita mu kuteekayo entale ezitaggwa era bayita mu kabinja ka M23 n'amagye gaabwe gennyini ge badeployingayo. Nga ye Paul Kagame Rutagambwa akugamba nti ekimutwala mu ggwanga lya Congo kubeera nga ateekawo kye bayita security oba defensive measures okulaba nga yeetangira ku gavumenti ya Felix Tshisekedi egenda maaso n'okuba mbu ng'efacilitatinga n'okuvujjirira n'okuyambako akabinja ka FDLR akagenda maaso n'okuba nga kateekateeka okuwunzika obuyinza obwa Paulo Kagame. Kati Paulo Kagame agamba kyensonga lwaki akwata ebyokulwanyisa n'abitwala mu ggwanga erya DRC, akwata akasente n'avujjirira akabinja ka M23. Kakati obukulembeze bwa Donald Trump bamugambye nti
ffe tukoze okunoonyereza tukizudde nti ogenda maaso n'okubanga bino obikola obba ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo n'obireeta n'obiprocessingira mu ggwanga lya Rwanda then n'obitunda ku katale k'ensi yonna nga mubibba mubikukusiza mukozesa routes ez'enjawulo okulaba nga mubijjayo then mumala obiprocessinga ne mubitwala ne mubiguza amawanga ga Bulaaya nga mulaga nti mmwe mu processing ajjukira Paulo Kagame yavaayo n'akugamba nti gold tali mu ggwanga lya Congo mwokka. Era Kagame ng'agamba nti lwaki muwaana nnyo Congo naffe e Rwanda tuyina golodi era ebigambo ebyo nabikuwa. People have falsely believed that everything that DRC is known to have is only in the DRC, nowhere else. So if you talked about minerals in Rwanda, and they do exist, people would just say, no, this is not Rwanda's, it is from DRC. Like you have said, whether tungsten, tin, tantalum, it's all of these exist in Rwanda, in fact of super quality, much better than you would find in other places, like tungsten. Kagame agamba nti tebabalimba nti ebyobugagga eby'omu ttaka nga tungsten n'ebirala nga bw'owulidde byagamba tebabalimba nti biri mu Congo mwokka. Agamba naffe tubirina wano e Rwanda ate in fact bye tulina wano e Rwanda bya bbeeyi nnyo ate bingi nnyo n'okusinga ebyo ebiri mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kati nga kigambibwa omala bakye bayita reverse psychology kulowoozesa amawanga agagenda maaso n'okuba nga gagula ebyobugagga eby'omu ttaka by'abaguza nti abijjawuwe ayina refinery ayina companies ezisengejja ebyobugagga bino naye ate nga kigambibwa ebirombe binoonyezebwa tebirabibwa. Yagamba tebiri mu Congo mwokka nawane e Rwanda tubirina. I think we are now number 4, I'm told, in the world, if not first in Africa. We produce that, and this came to our knowledge for quite some time. We have had a company that is US based, Trinity Metals, that actually made the findings and has invested over a long time and has been mining and always improving on how much they can process within the country and so on and so forth. So this has now come out clearly that whatever we have in this area has nothing to do with the DRC. It is Rwanda's. Even other areas, we have beryllium, we have other critical minerals, lithium, and so on and so forth. These are essentially critical minerals, and have some gold. Maybe Congo, DRC has more gold than we do, but we have gold. So it can't be seen that every gold we the price is high right now. yes, that every gold we export is coming from DRC. Agamba nti Congo kituufu erina golodi naye ate naffe tulina golodi era tebabagamba nti buli golodi gwe yenna gwe tulina oba buli kyabugagga kyetufu kwe bugamba buli golodi gwe tutunda tituba tumubbye mu ggwanga era Democratic Republic of Congo. Kagame yagenda maaso n'okubanga bino abyogera kyokka era oluvannyuma yawulirwako ng'ategeeza ensi nti ffe tetuli mu ggwanga lya Congo nti tubbayo bya bugagga bya mu ttaka ne bwe twandibadde bye tubba. Kagame agenda maaso n'okubanga ayogera ebigambo bino wakati ng'eggwanga lya Amerika limutaddeko akazito. Tugenda okugenda maaso n'okukola okunoonyereza ngenda kukubuulira Amerika ekola etya oba eyita mu process ki ogenda maaso n'okubanga ekuba envumba abakulu bano ate obeere ng'ogenda maaso n'okubanga obitegeera. Wuliriza. If we were there in Congo for minerals, we would be 100 times richer than we are now. Kagame yagamba nti singa ddala nga bwe babyogera nti tubadde ekitutwala mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo kubbayo bya bugagga bya mu ttaka twandibadde bagagga nnyo n'okusinga wano bwe mugenda maaso n'okubanga mutulabira. Agamba nti ensi yonna etutaddeko olukongoolo titubba ebyobugagga bya Congo eby'omu ttaka naye singa bye tubadde tubba twandibadde bino ebyobugagga tugenda maaso n'okubanga wano we tuli tugenda maaso n'okubanga tusingawo. Paulo Kagame akulembera eggwanga erya ono omukulembeze wa ggwanga.
I've been asked thousands of times. Is Rwanda in Congo? Even for those who accuse us of stealing minerals, if that were to be true, I think we can do better still by having peace. Yes. Because when you have peace, then you don't even need to steal. You would actually have, I was talking to some very senior people recently. Kagame awulirwa ng'alinga eyeegaana. Njagala kukulaga eggwanga lya Amerika nti ligenda mu maaso n'okulabisa Paulo Kagame. Mu butambi bw'enzize nga nkuwa era buno bwendi mu kkuwa. Kagame awulirwa nga yeegaana. Era ng'alaga nti ffe tetuli mu ggwanga lya Congo kubbayo bya bugagga bya mu ttaka. Si y'ensonga etutwalayo. Era wano lumu yagamba nti amawanga mangi, companies nyingi ezigenda maaso n'okuba nga zibba ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Wabula singa naffe ddala tubadde tubba bwe tubanga naffe tubba wano yalinga atakkiriza omanya olumu ogenda n'oserera yagamba Rwanda naffe twandibaddemu bwe baba nga amawanga agaagala golodi e Congo gali mu 10 twandibadde ba 11 Paulo Kagame mukulembeze wa Rwanda. If you looked at the list of 100 entities, 100 from wherever, China, Europe, US, Canada, and so on, including all of us in the region, who are interested in minerals in the Congo, Rwanda would come as 100th. Would come at the bottom. If you ranked them 1, 2, 3, but the situation is such that it has been made to look like the ones least concerned with the minerals have been the ones accused. Kagame wano ng'amaze okukakasa ensi nga ye bw'atalina interest yonna mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ne golodi waabwe. Era bino agamba nti agenda maaso n'okuba ng'anenya abo abamuteekako envumbo nti ate be basima ebyobugagga bino. Kakati bamugambye tetwagala kumanya oba nga tukimanyi ojja agenda maaso n'okuba nga weewozaako. Eggwanga lya Amerika nkugambye nga bayita mu kye tuyita US Department of the Treasury, Office of the Foreign Assets Control, baddidde company ezigenda maaso n'okuba nga ziyambako gavumenti ya Rwanda n'akabinja ka M23 okubba ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga lya Congo babataddeko envumbo. Wabula munyambe mungulire entebe kana katebe waliwo yankomentingidde nti naye nga wakyama si kyamangako entebe entuuza bubi entebe ekooye. Ali nagaano basabiriza amanyi nja kikwasaganya naye nga wobimanyi, so nja kusaba omuzira kisa kanyongero kayisaawo enamba yange yeeyo entebe bwe batyo baginnamulidde tusobole okuba nga tuweereza nga tewaliiwo mbeera yonna egenda maaso nakubanga ate etutuukako nga bw'oyinza okuba nga okitegeera bulungi nnyo ate ne tuba nga tutambula. Bw'oba nga olina obusobozi osobola okunnoonyaako, bw'oba nga ng'ogirina ggwe ng'omuntu osobola okunnoonyaako ne tuba nga ate tutambula. Kakati bwe tugenda maaso n'okutuusaako ekyatuuse ku Paulo Kagame ekiro ekikeseza olunaku olwaleero wenjogerera nga Kagame agenza okukya ku makya nga bino si birungi. Eggwanga lya Amerika bayita mu kunoonyereza okw'ekikugu, bakola okunoonyereza okutabangawo, bagenda okugenda maaso n'okukizuula nga Paulo Kagame ekyamazima babba ebyobugagga eby'omu ttaka eri bannansi mu ggwanga lya Congo tebakyagenda maaso n'okubanga bafuna emirimu. Bano abakulu babbayo ebyobugagga ne babireeta mu kampani ezisangibwa mu ggwanga lya Rwanda ne babikolako refinery ne bagenda maaso n'okubanga babifulumya. Kakati Amerika ekola etya? Wuliriza, batugamba the United States relies on classified intelligence from the CIA, Central Intelligence Agency, and the FBI, Federal Bureau of Investigations. Bino bye bitongole bibiri ebigenda maaso n'okuba nga biketta era nga bikettera gavumenti y'eggwanga erya Amerika. Ekitongole kya CIA kikettera Amerika n'ebweru waayo era kiketta ensi yonna nga bakozesa tekinologi ow'ekika ekya waggulu. Ekitongole kya FBI, Federal Bureau of Investigations, kikettera munda mu ggwanga lya Amerika wabula ng'ate kiba n'emirandira bweru waalyo nga bula bwe tulina ISO, Internal Security Organization, ne tubeera ne ESO, External Security Organization. Kati eggwanga lya Amerika era nga bino biyambibwako kye bayita Department of State's Diplomatic Networks. Department of State eno ekulirwa Marco Rubio.
balina network oba diplomatic networks ezigenda maaso n'okubayambako ng'abamu ku bakessi baabwe oba agents baabwe balina ku ground ku ttaka ery'eggwanga erya Democratic Republic of Congo baatuukayo dda bagenda maaso n'okukola okunoonyereza nga bagenda bizuula ne balyoka bagenda mu maaso n'okuleeta report ne bagikukwasa gavumenti y'eggwanga erya America wansi w'obukulembeze bwa Donald John Trump. Independent watchdogs published detailed Independent watchdogs published detailed exposes on asthma. Wano nze nga nkusomera reports eziva mu bitongole ba independent watchdogs nga Amnesty International, Human Rights Watch n'ebitongole ebirala. Abasinga obungi mu comments ne mutugamba nti oboli awo temumanyi nnyo mugaso gwa watchdogs zino. Ne tubagamba nti zino watchdogs bw'owulira nga Human Rights Watch ezze n'ekukolako report oba n'owulira nti Amnesty International ezze n'ekukolako report, eyo report eba tekomaawo. Eri ebanga sigino eri bakama baabwe oba eri ba minywanyi gyabwe international community okubategeeza nti ebanga alamu nti wano waliwo ekitagenda bulungi, era okunoonyereza kwe bakola tebajja kuga mu report gye bafulumya bayinza obutakitumalirayo, naye nga information oli ali concrete bamuwa gavumenti z'amawanga ago, bamuwa ebitongole ebyamanyi omuli ICC n'ebitongole ebirala byonna, then ne balyoka bagenda maaso n'okukubira omuntu n'agenda maaso n'okuba ng'akiwulira ng'akifuuwa akizza munda teweerabira. Independent watchdogs ezo zenkugambye reports eziri detailed nga bwe batugambye zibagenze maaso n'okuba nga bafulumya ebbanga lyonna babadde tebazifulumya ku Rwanda kwokka. Ne neighbor we, munywanyi we, mukwano gwe, mukama we, ebitongole bino byennyini bigambibwa okuba nti bibadde bimukolako okunoonyereza. Teweewuunya nnyo ng'ebitongole bino byennyini ne ku ttaka ly'eggwanga erya Uganda bakyakolako okunoonyereza ku nsonga ze zimu. Kakati ffe weetuli ogenda maaso n'okuba nga tubikuwa n'ennyongero basa bano bakuutira bannaye mungulire entebe nkyamya ntuula ng'omulema ninga yeekubiddeko sayidi emu ensonga lwa nsonga nti entebe sayidi emu yakutuka sayidi endala nnamu. Kati nkwata bwe nti neolaba nekiikamu bwe nti sayidi eno gy'olaba ekubidde wansi mba sisobola kutuulayo. Kati mba ntuulako sayidi eno ate nina okulabikira mu kamera bulungi ate nina okuwa nga ndi gomita ate nenkuwaggulire neggwayo. Kati ensonga lwaki banne mbalajanidde munyambe mungulire entebe naddala gwakkiririza mu mpeereza yaffe, naye eyo ensonga njagenda ngibajjukiza naye nga video tuli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ngezaako okukulaga nga sina kusomera kiwandiiko gavumenti ya America ekola etya okufuna information n'okusanctioninga bano. Wuliriza, organizations track mineral shipments using supply chain auditing which maps out exactly where raw materials are mined and refined. Obadde okimanyi nti Rwanda eryemu ku mawanga agasinga okutunda ebyobugagga eby'omu ttaka ku katale k'ensi yonna naddala ku mawanga agava ku lukalu lwa Bulaaya. Era Rwanda kibadde nga kyebuuzibwa nti naye ddala abasajja bano ebyobugagga babituguza naye babisimawa. Era nakuwako amawulire lumu nti abasajja baabuuzaako Rwanda nti tulage ku birombe byo gy'osima ebyobugagga bino byogenda maaso n'okuba nga otuguza. Amawanga agava mu mukago gwa Bulaaya agasinga obungi gaateekako n'embeera y'okuyimiriza ebimu ku byobugagga bye babadde bagula mu ggwanga erya Rwanda, nga ekibuuzo kiri nti bano babijjawa. Reports zigenda okujja nti akabinja ka M23 ke bafandinga mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, akabinja ko ke kabayambako okubba ebyobugagga bino mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, nga babisima ne babikukusa ne babiyisa ku booda ne babiyingiza mu ggwanga lya Rwanda nga balina obuyambi bwa gavumenti ya Paul Kagame. Olwo nno kampani ziri mu Rwanda ne zigenda maaso n'okubiprocessinga ne baba nga babifulumya babitwala mu ggwanga erya amawanga ag'enjawulo ne balyoka babitunda ku katale k'ensi yonna. Era baba babiprocessinga bagezaako okulaga ensi nti bino babisima waabwe ekintu ekizuuliddwa nga si bwe kiri. Kigambibwa nti eggwanga lya America liteekamu ssente oba litaddemu ssente mu kunoonyereza ne bakozesa reports ez'enjawulo ne bazikompiringa omuli kye bayita United Nations report gye bawandiika eyali erumiriza Kagame. Jjukira report ya UN yalumirizaamu ne General Kaguta Museveni nti naye agenda maaso n'okuba nga aziikuula oba agenda maaso n'okuba nga ayambako M23. Kitegeeza M23 ku byobugagga byebba waliwo possibility ey'okuba nga nabo babifunamu. Kati nga sinnakuwa na kiwandiiko nyongera okulaga butya eggwanga lya America weri bategeera bano. Balina international investigators groups omuli Global Witness eno international groups oba watchdog group ejja neekola investigations ku lwayo naye ng'ekolera ggwanga lya America bagiyita Global Witness.
bano bajja ne bakola okunoonyereza nga beebuuza ani agula coltan. Waliwo ekyobugagga ekimanyiddwa nga coltan, Rwanda kyebadde etunda. Kati bano bakola okunoonyereza nga beebuuza ekyobugagga kino Rwanda ekijjawa. Waliwo kampani oba Watchdog Group bagiyita Impact. Bano nabo bagenda ne bakola kye bayita map out trafficking routes. Bano be baazuula amakubo Gorodi, coltan n'ebyobugagga Paul Kagame yali atunda ku katale k'ensi yonna waje yali abiwisa. Bagenda okukizuula nga biyita muzimu routes ezitali formal ku nsalosalo y'eggwanga lya DRC wamu n'eggwanga lya Rwanda. Kakati bano ne bayambako eggwanga lya Amerika okugenda maaso n'okukizuula nti Kagame n'abasajja be bagenda maaso n'okukola bino. Kakati Kagame ne bagenda maaso n'okuba nga bamuteekako akazito. Baamugamba ajja amajeego mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kagame yagamba nze sijja kugajjayo, eyo security measures zange, era nga yagamba nti ekimu deployingisa mu ggwanga lya Congo mbwaba yeetangira gavumenti ya Congo n'akabinja ya FDLR mbuka abalwanyisa, kumbe kigenda okuzuulibwa bamuyambako kubba Gorodi. Kagame yagamba sijjayo maje gange, ke kalike nakugamba. Kagame wa withdrawing amaje mu Congo kabaka weddemu. Ate singa agaana n'agalekayo ate giba giwunye, kati ali mu kattu. Ye yakugamba sigenda kujjayo maje gange mu ggwanga lya DRC kubanga yo defensive measures. We refuse to remove defensive measures. Whether it means troops and whatever else, we call it defensive measures. And in your logic, why would a threat be against me? And you are asking me to remove my defensive measures, but you are not dealing with the threat. What is the logic? What ordinarily, what would anybody define defensive measures as? To do with the problems that are in Eastern Congo. It means a number of things. It means you may use equipment, you may use troops on the ground, it means to defend that territory. So I don't understand the contradiction. It is actually to defend our border. So if I'm defending my border, one morning I'm in 5 kilometers or 10 or 20 because of what I identified as the threat. Kagame ng'agamba nti ye kimutwala mu ggwanga lya Congo kulwanyisa oba kwekuuma kwetangira ku kabinja kali kati eggwanga lya Amerika bakizudde nti bongedde okukizuula nti Kagame alimba era ekimutwala eyo kubba bya bugagga bya mu ttaka ebisangibwa mu ggwanga eyo bamugamba tugenda kukukuba sanctions naawe ogenda kukijjamu enjawulo. Kigambibwa nti bano bagenda maaso n'okubibba ne baleetera amakampani ngenda gakugamba kampani ezimu ng'emu yemu ku kampani ezo ezoogerwako era ezigenze maaso n'okuba nga zifeesinga akaseera akakazigizigi. Kampani zino zikozesebwa gavumenti y'eggwanga erya Rwanda ekulemberwa Paul Kagame ne bajja ne baprocessing ebyobugagga ebyo ne bagenda maaso n'okuba nga babitunda ku katale k'ensi yonna, wabula ng'ebyobugagga bye batunda si byabwe, tebabisima mu nsi yaabwe, babisima mu nsi y'abannaabwe ne bagenda maaso n'okuba nga balimbalimba ensi nti kino kye bakola ebyobugagga byabwe. Waliwo ekiwandiiko kino nga kifulumidde ku official website eya US Department of the Treasury. Eno ya department gyenzize nga nkugamba ekuba Paul Kagame sanctions era yakamu kuba sanctions emirundi egiwerera ddala. Batugambye Treasury sanctions Rwandan gold refinery and a network enabling illicit conflict minerals trade. Kampani eno n'amakampani amalala ge bataddeko envumbo Amerika ng'eyita mu bitongole biri byenna kugambye nga bakola okunoonyereza okw'ekikugu bagenze maaso n'okukizuula nti bano be bayambako okubba golodi, okuprocessinga golodi ono okumurifininga, okufuna pure gold n'ebyobugagga ebirala, then n'okumutrading oba okumutunda ku katale k'ensi yonna. Rwanda neefuna obugagga neefuna ssente. Kati njagala tutambulire mu kiwandiiko kino ffenna, saagala mukindekere naye nga bwe ngenda maaso n'obbawo ekiwandiiko sijja kulekerawo kuba mulanga. Mbadde ndwawo okubasabiriza kuba kinkaluubirira naye ku mulundi guno munsaasire akkiriza mu mpeereza yaffe bannange entebe entuuza bubi, entebe egenda kundwaza omugongo, ennamba yange yeeyo, entebe gye twetaaga yeeyo. Ayina obusobozi osobola okuntuukirira. Oyinza n'okugamba nti akakatebe obwo obusente butono nnyo, 55,000
mbulina n'obuteekako ne tugifuna era njaggibanjulira wano njagibalaga nga tugenda maaso n'okubanga ate singa tunaba tugifunye oyinza okubanga gweza otunda obanga zokola oba oyina mu office ng'ekaddiye nga kaseeba nga nnamu nga togitajeetaaga osobola okuŋŋamba gikime tusobola okufuna engeri gye tugikwasaganyamu ne tugifuna namba zange zeezo ne tugenda maaso n'okubanga ate tutambula wabula wuliriza ekiwandiiko kino Treasury sanctions Rwanda gold refinery and network enabling illicit conflict minerals trade. Eggwanga lya Amerika nga liyita mu office Department of the Treasury ku official website yaabwe bino jabbisanga ne ku mikutu gy'amawulire amalala naye kakati ffe tubijjidde ddala ku source era bagambye batya ekiwandiiko kino njagala tukiyitemu. Today the United States of America Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control OFAC eno office nagikugambako gye bayita Office of Foreign Assets Control oba OFAC nakutegeeza nti eyo ye office evunaanyizibwa ku ebyo ebyobugagga ebiba biwambiddwa ku bantu abagwira. Bano abasajja baba kuba sanctions basooka kukunoonyerezaako ne bakwetooloola bakimanya nti ono ayina n'ebyobugagga wano mu ggwanga lyaffe era ebyobugagga ebyo oba biwa omusolo oba tebiwa musolo bo tebaagala kumanya. Kati bano abantu be bateekako envumbo eno ye office evunaanyizibwa ku byobugagga ebyo baba baggyeeko nti Office of the Foreign Assets Control nti bagenda maaso n'okubikwata ne babizza mu mikono gya gavumenti y'eggwanga lya Amerika. Kati gwe n'obifiirwa wabula mu kubeera nga biri mu mikono gya gavumenti eno ye office ebivunaanyizibwako ebiddukanya n'okulaba oba omuntu yeetonze agonze tubimuddize oba se ekyo tubimuggiddeko ddala bidde mu mikono gya gavumenti oba eno ye office evunaanyizibwa ku kino. Kati America office eno eri wansi wa Department of the Treasury. Department of the Treasury eri wansi wa Secretary of State. Secretary of State limu ku masiga agagenda maaso n'okubanga gayambako President w'eggwanga erya America okubanga afuga eggwanga erya United States of America oba okubanga akulembera kubanga si kufuga. Kakati batugamba nti office eno gye bayiseemu okugenda maaso n'okuweereza Paul Kagame ne basajja be sanctions z'ogenda okuwulira. They have imposed sanctions on a network working in coordination with the Rwandan-backed M23 movement to illicitly smuggle minerals from the Eastern Democratic Republic of Congo to Rwanda. Okategedde nti bakubye sanctions companies oba network yonna kangamba akabinja ababadde bagenda maaso n'okuyambako M23 okubba ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga lya Congo ne babikokoseza ne babireeta mu ggwanga lya Rwanda. Then zino company buli emu erina omulimu gwe badde ekola waliwo gye bakubye oba ze basanctioninze nga zino zo zibadde zikola ziprocessinga waliwo ze bakubye nga bo babadde bamaketinga waliwo be bakubye nga babadde batransportinga okuva mu ggwanga lya Congo ne baleeta mu ggwanga lya Rwanda. Kakati bonna bagambibwa okuba nti bakubiddwa sanctions ezigenda maaso n'okubanga olwalero zibatadde mu kaseera ak'akazigizigi ate nga nze wendi wano okugenda maaso n'okubanga mbikutuusaako. Wuliriza batugamba okusinziira mu kiwandiiko kino this action supports the historic US brokered Washington Peace Accords and Prosperity signed on December 4th, 2025 by the leaders of the Democratic Republic of Congo and Rwanda. Nti ekikolwa kino oba action eno eggwanga lya Amerika bagiteekinze nga basinziira uliriza we nakugambidde wano nga basinziira ku ndagaano gye baateekako omukono Washington Peace Accords ezasayiningibwa abakulembeze abasatu okwali ow'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame Rutagambwa okwali owa Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi Antoine Chilombo ne government president w'eggwanga erya America amanyiddwa nga Donald John Trump nga ye yabali mu makkati zali ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa December omwaka 2025 bw'obanga obadde ogoberera bino nabikugamba baateeka omukono ku ndagaano gye baatuuma Washington Accords for Peace and Prosperity nga bonna bakkiriziganyizza to respect the territorial integrity of the Democratic Republic of Congo ba each other's countries abo abaali mu ndagaano eyo. Kati yo Congo teyingirangako mu ggwanga lya Rwanda kyokka ate yo Rwanda eremedde mu ggwanga lya Congo wabula Congo obukwakulizo bwe baagiwa bwali bwa kuneutralizinga akabinja kennakutegeeza aka FDLR Congo netegeeza kyekyo yakikola era yo negenda maaso n'okubanga yejjeerera. Paulo Kagame ne bamutegeeza alekerawo okuvujjirira akabinja ka M23 naawe tubeere nga tukugjeeko engalo. Kigambibwa okuba nti ono akyagenda maaso n'okukavujjirira n'ebimwogerwako bikyagenda maaso n'okubanga bireeta ebizibu ze sanctions zogenda maaso n'okubanga owulira. Nakugambye buli wowulira sanctions nga bazikuba Paulo Kagame n'owulira sanctions nga bazikuba
M23. Nakugambye nti reports ezifuluma ziraga baani abalala abali mabega wa M23. Era nga nabo bennyini bagenze beeyogerera nga kitegeeza nabo bennyini tebali wala ne sanctions zino. Beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Kati buli owulira nga nkugamba sanctions eggwanga lya America nti bakubye Kagame bakubye Rwanda sanctions, manya nti n'eminywanyi gye n'abo abamuli okumpi n'abo abakola naye n'abo kubanga jjukira no bakugambye nti zino sanctions bazibakuba lwa nsonga bakizudde nti be bali emabega w'akabinja ka M23. Omukulu akugambye prepare yourselves for M23 in Uganda. Awo gwe batola batowunyiriza, wuliriza ekiwandiiko nga batugamba nti it reinforces their commitment to implement a regional economic integration framework designed to expand trade and investment, strengthen transparency across critical minerals supply chains, and lay the foundation for greater long-term economic opportunity throughout the region. Bano abakulu mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo babeerayo nga babba ebyobugagga eby'omu ttaka naye nga bateekawo embeera y'okulwanagana. Kwegamba bwe wabeerawo instability ebyobugagga byangu kubba. Kati batula ebyobugagga eby'omu ttaka era nga mu region badde bamanyiddwa nti Rwanda, Uganda, Congo biki be batunda ebyobugagga eby'omu ttaka naye nga abamu ku bo babitunda babijja mu ggwanga lya Congo era nga basupplyinga lya amawanga amalala. America n'egenda maaso n'okulondoola nga ekozesa ebitongole byennakuwadde wali mu kusooka. Bakizuula nti Paulo Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda ne banne be bagenda maaso n'okubeera nga bakola kino era be balina okuvunaanibwa. So eggwanga lya America ligamba nti awo tetulina kuteekwesuulirayo gwa naggamba. Wulira wano baba kwotinze mu kiwandiiko nga bagamba okusinziira ku kiwandiiko, the United States will not allow rogue groups to profit from the illicit mineral trade and destabilize the region. Secretary of the Treasury omukulu amanyiddwa nga Scott Bessent, omusajja oyo namukugamba bamuyita Scott Bessent, y'omu ku basajja abatazannyira mu nsonga zino era nga yagenda maaso n'okuba nga akaabya Paulo Kagame kye bayita endubaale. Scott Bessent yali emabega wa bino era yagambibwa okuba nti yatadde Paulo Kagame ku bunkenke oluvannyuma lwa sanctions zino, yatadde omukono ku kiwandiiko ekigenze maaso n'okuba nga kituuka mu ofisi ya Kagame n'agenda maaso n'okuba nga ategeera nti abasajja tebazannya. Omukulu gwe bayita Scott Bessent looza namukulagako gye buvuddeko era nga bw'omanyi nti ku guno omukutu ogwa Red Zone TV tugenda maaso n'okuba nga buli kimu tukikola with clarity ate oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza okw'ekika ekya waggulu. Omukulu oyo gw'olaba yali emabega wa sanctions zino, yali emabega w'obulumi bwonna Paulo Kagame Rutagambwa bwali mugenda maaso n'okuba nga afeesinga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Omukulu ono yagambye bw'ati mu bigambo bye, the United States nti eggwanga lyaffe erya America tetugenda kukkiririza mu kabinja konna oba eggwanga lyonna erigenda okugenda maaso n'okuba nga libenefitinga mu kubba ebyobugagga by'abalala nga bagenda maaso n'okuba nga babitunda oba okudestabilizinga regioni, nti gwe okwata akabinja k'abayeekera okatwale mu ggwanga lya banno obamaleko emirembe obuze emirembe regioni yonna lyojjasulwa kuba oyagala bya bugagga bya mu ttaka. Ono ye Secretary of the Treasury, office ye yaleese sanctions zino neesayiningako Paulo Kagame n'agenda maaso n'okuba nga akifuuwa kizza munda. Scott Bessent yagambye bw'ati ekirala, yagasseeko bw'ati, the Democratic Republic of Congo's mineral wealth rightfully belongs to the Congolese people. Nti gwe Paulo Kagame olina okukimanya nti ebyobugagga by'omu ttaka eby'eggwanga lya Congo obadde okimanyi nti by'abannansi ba Congo, tobivunaanyizibwako era toteekeddwa yadde okubyesembereza. Omukulu Scott Bessent ategeeza Paulo Kagame akulembera eggwanga erya Rwanda. Ono nkugambye ye Secretary of the Treasury eyagenze maaso n'okuba nga ateeka omukono ku kiwandiiko ekyaweerezeddwa eri Paulo Kagame n'agenda maaso n'okuba nga akifiiringa. Yagasseeko era n'agamba bw'ati, under President Donald Trump's leadership we will not continue to take a decisive action against those who enable violence, exploitation and attacks against the Congolese people. Ono Scott Bessent yagambye wakati wansi w'obukulembeze bwa mukama wange amanyiddwa nga Donald John Trump, gwe Paulo Kagame ne banno tetugenda kukkiriza jjogo lyammwe mubeere nga mugenda mu maaso n'okuteekawo violence, nga muvujjirira violence, muvujjirira exploitation okwonoona eggwanga lya bannammwe, muvujjirira obulumbaganyo bugenda mu maaso n'okukolebwa ku bannansi mu ggwanga lya Congo. Scott Bessent agamba Paulo Kagame tetugenda kukkiriza kino kibeere nga kiba, naye jjukira nakugambye bino byonna babikola nga bayita mu bakessi mu bitongole byabwe ebikessi bye basindika ku ttaka ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga kigambibwa abantu oba abakungu ba agents okuva mu FBI, Federal Bureau of Investigations, okuva mu CIA, okuva mu kitongole kya CIA,
bagenda maaso n'okukola okunoonyereza mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bakizuula ti Paulo Kagame ne banne babba ebyobugagga eby'omu ttaka ne babitwala ne babitunda ku katale k'ensi yonna. Kakati ono Scott Bessent ne banne agamba tetugenda kukkiriza. Tukimanyi Kagame ne banno mwe muvujjirira akabinja kano aka M23 ne mugenda maaso n'okubanga mumalawo emirembe mu ggwanga lino, so nno n'olwekyo tetugenda balaba bulabi tubeere nga ate tugenda maaso n'okubanga tubireka bibeere nga byapeninga. Kagame yeze yayita threats n'agamba nti amount of threats ze tugenda maaso n'okufeesinga twazimanyira. Tukyagenda maaso n'ekiwandiiko ogenda kutya. The amount of threats we come under on a daily basis. We will do this if you don't do this. We will do that if you don't do that. You know, sometimes you feel choked by this kind of... But instead of being choked by all of that, I will be choked by just being defiant and telling you to go to hell. Paulo Kagame awulirwa nga ali mu kutya era awulirwa nga atidde amanyi kye kitegeeza sanctions zino ze bagenda maaso n'okubanga bamuteekako. Wabula mu kwanukula agamba nti mugende muggeyeena. Kino kye bayita nakyemalira. Nakugambye bannansi bagenda mu maaso n'okubanga batulugunyizibwa. Economy egenda maaso n'okubanga ekosebwa. Ebbula ly'emirimu ligenda maaso n'okubanga lyeyongera. Y'omukulu tomubuulira akugamba abatuweereza sanctions ezo mugende ku hell. Tetuwagala kumanya eggwanga erya Republic of Rwanda nga ligenda maaso n'okubanga liguguba. Naye nga bino byonna biva ku kabinja aka M23 akagenda maaso n'okubanga kateekebwayo banga kavujjirirwa Paulo Kagame Rutagambwa. Department of the Treasury Scott Bessent bagambe bwe bati the M23 designated by both the United States of America and the United Nations as an armed group has committed numerous human rights abuses and continues to undermine regional peace efforts. M23's air control and trafficking of illicit minerals directly fuel its destabilizing operations and further exacerbates the humanitarian crisis in the Democratic Republic of Congo. Uliriza Scott Bessent ne ofisi ye Department of the Treasury bagamba nti gwe Kagame ne banno bemuvujjirira akabinja ka M23 ba Museveni. Mukimanye nti ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations wamu n'eggwanga lyaffe erya United States of America twateekateeka dda akabinja kana ka M23 mu bubinja obutugumbuzi era obugenda maaso n'okulinnyirira emirembe mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Bukoze ebikolobero bingi nnyo ku bannansi, busse abantu ba Democratic Republic of Congo ekintu kye tutasobola kugenda maaso nakubanga tukkiriza. So nno n'olwekyo tugenda kubateekako akazito mujja kugenda maaso n'okubanga mukawulira. Kyokka jjukira nakugambye bino babikola babalabulira wamu bonna abagenda maaso n'okuvujjirira M23. Bonna abagambye okuba nti bali emabega w'akabinja kano babalabula omulundi gumu. Naye sanctions we zijja ate zigendako wa muntu omu. Olowooza kiki ekiri emabega w'ekyo nakugambye wenkubuuliza nti bw'oba tolaba towunyiriza. Kakati wuliriza. Tugenda ku lutalo lw'ebyobugagga eby'omu ttaka. Ebigambye okuba nti bye bivuddeko Kaluma Nywera era nga bye bividdeko Paulo Kagame ebizibu byonna. Ekiwandiiko ekifulumiddeko mu mukutu guno nga kyongera okukakasa nti M23 eyambako Paulo Kagame okubba ebyobugagga bino eby'omu ttaka, y'ensonga lwaki eggwanga lya Amerika ligenda mu maaso n'okuba nga libateekako akaseera ak'akazigizigi. Ebyobugagga eby'omu ttaka babibba, kampani ezigenda mu maaso n'okuba nga zibibba bigenda mu maaso n'okuba uliriza bulungi. Batugamba the United States is a key partner to the Democratic Republic of Congo and Rwanda in implementing the vision of the Washington Peace Accord brokered by President Donald Trump to achieve lasting peace and establish a fully licit and transparent regional mineral sector. Bakimanyi bulungi nnyo nti eggwanga lya Congo lijjuddemu ebyobugagga eby'omu ttaka. Bakimanyi bulungi nnyo nti Paulo Kagame n'eggwanga lye erya Rwanda baagala okubba ebyobugagga bino eby'omu ttaka era babikukusa babitwala mu mawanga ag'enjawulo basobole okuba nga bo beegaggawaza. Eggwanga lya Amerika wakati mu kubayita bano ababiri batuule mu kibuga Washington DC eky'eggwanga erya Amerika basobole okuba nga basayininga endagaano bateeke omukono ku ndagaano eyo eya Washington Peace Accords zaali ennaku z'omwezi nga 4 omwezi gwali gwa December omwaka gwali gwa 2025 ogwo guwedde. President w'eggwanga erya Amerika Donald John Trump ye yali mu makkati g'abantu bano ne bagenda maaso n'okuba nga bateeka omukono ku ndagaano eyo. Kakati nti
mu bye baali basayiningako simanyi oba Paulo Kagame yakimanya oba teyakimanya, mwalimu n'okukwata ebyobugagga by'omu ttaka bya banno obyesonyiwe. Ono takikola. Mwalimu okukwata amajeego ogajje ku ttaka lya banno. Ono takikola. Kakati kigambibwa teggwanga lya Amerika buno bwe busungu bwe bafuna ne bagamba kana akasajja nga kalinga akatuzalawa, kana akasajja nga kalinga akatatuwadde kitiibwa, kalinga akatatubazeemu magezi, kakyagenda maaso n'okubba golodi wa banne. Lwaki tetukateekako envumbo? Lwaki tetukateekako akazito? Lwaki tetukabonereza ne kagenda maaso n'okubanga kakitegeera nti eggwanga lya Amerika terigenda maaso n'okubanga lizannyira mu nsonga? Lwaki kakyavujjirira akabinja kano aka M23 ate nga ze zimu ku nsonga ze tukagamba nti lekeraawo bw'obanga oyagala emirembe? Akasajja tekawulira. Tukakoledde ki? Eggwanga lya Amerika ne basalawo leka tusindike sanctions empya eri abamu kubakulira office zino ba networks zino ezigambibwa okuba nti zezigenda maaso n'okukola omulimu ogwo. Kulira wano bagamba disrupting conflict mineral networks and encouraging all supply chain actors to exercise greater due diligence is necessary to create the space for the Democratic Republic of Congo, Rwanda and other partners to build a new system that will reinforce peace, drive economic growth. Eggwanga lya Amerika nti bo mu kuteeka endagaano eyo mu nkola Kagame gye yalimu ne Felix Tshisekedi basisinkanye mu ggwanga lya United States of America nti ekigendererwa ekikulu kyali kyakulaba nga bambi eggwanga lino likulyetingawo emirembe, bamakinga sure nti oli alina ebyobugagga eby'omuttaka bibenefiting nga ye naawe atabirina oba obyagala biguleyo obuguzi. Kakati Paulo Kagame ye ne banne ne balaba nti kati ffe tujja gikozesa nga opportunity bwe kiba kyetaagisa kubabba tujja kubabba ku mpaka, oba mwagala oba temwagala. Kati eggwanga bagamba bano bali disappointed nnyo n'eggwanga lya Rwanda, era okubeera disappointed kibawalirizza okugenda maaso n'okuba nga Rwanda baginyigiriza okutuuka ku ekyo. And the United States is profoundly concerned and incredibly disappointed with the renewed outbreak of violence in the eastern DRC. Today, I want to share with you some additional information on the scope and the sophistication of Rwanda's involvement in eastern DRC. Eggwanga lya Amerika baategeeza Paul Kagame nti bali disappointed nnyo n'ebikolwa bye ng'ate yateeka omukono ku ndagaano. Bakimanyi bulungi nnyo nti akyagenda maaso n'okwenyigira mu bulumbaganyi, akyagenda maaso n'okwenyigira mu kuvujjirira akabinja kali akakola obulumbaganyi n'akakola ebikolobero ebigenda maaso n'okunyigiriza bannansi mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kakati bamugamba tukimanyi bulungi nnyo tetusobola kukikkiriza kibeere kityo, weetaaga ogenda maaso n'okubanga ogunjulwa. Paul Kagame abasajja bakimanyi bakutte sanctions ne bazikuba abakulu era nga bazibakubye lwa nsonga yakubeera nti bakimanyi era babalabye ebbanga babeetegereza bano be bagenda maaso n'okuba nga bavujjirira akabinja kano aka M23 akagenda maaso n'okuba nga kayambako. Newankubadde ye Paulo Kagame agamba nti that is just foolish. Sanctions agamba ebyo tebimulya. Ngenda kusooka nkulage bannansi bagenda kaweddemu dda mu ggwanga lya Rwanda, bannansi bagenda kutuuka ekiseera nga ssente tebazirabako emirimu giweddewo era bino ngenda bikulaga naye nga ye Kagame agamba tebimulya. Ekyo kye bayita nakyemalira. Sanctions. James Kabarebe, sanctions. Officers, sanctions for what? You are just foolish. Absolutely foolish. Anybody dares ugatanga lessons. Kagame awulirwa nga alaga abasajja abo nti ye bya sanctions tebimulya, naye njagala okutegeeza nti ate sanctions zino zigenda maaso n'okuba nga bannansi beziteeka ku nninga, beziteeka mu kaseera akakazigizigi, naye bano bba abasajja tomubuulira oba mufa ne muggwawo ne mufa. Wuliriza ensonga z'ebyobugagga eby'omu ttaka kye ziri mugenda maaso n'okuba nga zikola eggwanga lya Rwanda, nga ye Paulo Kagame akugamba ebyo tebimulya era nga bwagenze maaso n'okuba nga abyogera bwe ngenda maaso n'okuba nga ate mbikutuusako gwa mpuliriza. Wulira wano mu kiwandiiko nga tukyatambula batugamba ku byobugagga eby'omu ttaka. Department of the Treasury be baafulumiza ekiwandiiko kino ne ngamba kanze gye nkikuwe. Batugamba nti since M23's takeover of the provincial capitals Gasabo Gold Refinery okuva M23 lwe yayambibwako eggwanga lya Rwanda Paul Kagame lyakulembera n'amagye ga RDF
basobola okuwamba ebibuga omuli Goma ne Bukavu, South Kivu ne North Kivu respectively. Kati wano batugamba okuva ekyo lwe kyabaawo, Gasabo Gold Refinery Limited, Gasabo Gold, has acted as a key partner to Rwandan government officials and the M23 rebels as they sourced and transported the gold out of the Eastern Democratic Republic of Congo. Eggwanga lya America nga liyita mu kye bayita Federal Bureau of Investigations, nga bayambibwako mu kye bayita Central Intelligence Agency, nga bayambibwako watchdogs endala, bagenda maaso n'okukola investigations, bagenda maaso n'okukola forensics, bakizuula nti kampani ezimu ku zino zigenda maaso n'okuba nga ziyambako gavumenti ya Paul Kagame okubba ebyobugagga eby'omu ttaka, ne bayambako n'akabinja ka M23 okusobola okubiyiikuula. Kampani eno eyateekeddwako envumbo, wenjogerera nga bali mu kukifuwa nga bakizza munda, America egamba leka katukwate kampani eyo yennyini eyo gy'olabaawo gye basookeddeko. Bagiyita Gasabo Gold Refinery, esangibwa mu kibuga Kigali, oba abamu bagiyita Gasabo Gold. Eno yebadde ekolanga patana wa Rwanda w'abakungu ba gavumenti ya Kagame, era mbu nga be bakukusa golodi kwegamba nga be bamu refininga, ne bamulongoosa, ne babayambako mutunda. Bano abakungu be babeera mu ddiiro era be bakuba akasente akangi eno kampani ekola gwayo. Kigambibwa nti kampani badde tekoma ku bakungu ba gavumenti ya Kagame bokka, wabula ebadde eyambako n'aba M23 ogenda maaso n'okuba nga bayiikuula golodi oyo n'okumutransportinga, okumusomosa, okumujja e Congo, okumuleeta e Kigali. Kati America egamba nga bayita mu kunoonyereza okw'ekika ekya waggulu, bakizudde nti neno kampani n'abakungu baayo balina kifeewa nga bakizza munda. Following the removal of gold from mines in RDF M23 occupied areas in South Kivu, Rwanda government forces have had strict oversight of the gold until, uliriza, bana abasajja okumanya babbi, era Paul Kagame otagamba akyagenda ofesi nga tokimanyi. Government y'eggwanga lya America, Department of the Treasury, bakoze okunoonyereza ne bakizuula nti bano abakulu ba M23 bwe bamala okuyiikula, eno kampani ebadde ebayambako ne bayiikuula ebyobugagga eby'omu ttaka. Kati bwe bamala obiyiikuula, kampani eno tekoma eyo okubayambako, ebayambako kubitransportinga. Then bwe bamala obitransportinga, kati gavumenti ya Kagame ng'ebayambako, ebawa amagye n'ebawa ebyokulwanyisa, kwegamba ebawa security, bamakinga sure amagye ga RDF nga wali wamu n'akabinja ka M23 babawa security ne bakakasa nti bino ebyobugagga byaffe bye tubbye mu ggwanga lya Congo naddala mu kitundu nga South Kivu oba mu bitundu ebyenjawulo. Gavumenti ya Rwanda ng'eri wamu n'akabinja ka M23 amagye ga RDF bagenda maaso n'okuba nga baba monitoringa, baba secuwalinga, babakulembera paka we bakakasa nti ebyobugagga tubibbye tumaze okubijja mu South Kivu oba Bukavu oba Uwa oba Minembwe, tubituusizza ku sijagiyita factory, ku kampani emanyiddwa nga Gasabo Gold. Kati America egamba bwe tutakwate Gasabo Gold eno nayo ne tugiteekako envumbo, guno omulimu tegugenda kukoma, bagenda kusigala kino bakikola. Department of the Treasury, Scott Bessent, n'ateekako omukono nti eyo refinery group, eyo refinery company egende maaso n'okuba nga naye eteekebwako envumbo. Ate si kampani yokka, abagikulira ne netiwaaka yonna ebadde egenda maaso n'okukola omulimu ogwo. Mungulire entebe egenda kunkutula omugongo. Rwanda Defense Forces soldiers and M23 rebels have ensured the safety transport of gold from M23 held areas to Rusizi district, Rwanda, immediately over the border from Bukavu, Democratic Republic of Congo, to Gasabo Gold in Kigali. Via ground all airport transport. Uliriza, lino eggwanga lya America abasajja banoonyereza. Batugamba nti mu kunoonyereza kwabwe kwe bagenze maaso n'okuba nga bakola, bakizuula nti Paul Kagame Rutagambwa n'abasajja be ennyonyi zibadde ziyimuka, emmotoka nga ziyita wansi ku ground nga batransportinga gold n'ebyobugagga eby'omutaka bye babbye okuva mu ggwanga lya Congo naddala mu South Kivu. Oba nti M23 obuyeekero obwo wamu n'amagye ga Rwanda RDF babadde bapatrollinga abantu bano, babatransportinga ne bamakinga sure nti gold gwe babbye okuva e Bukavu atuuka bulungi mu district bayita Rusizi esangibwa mu Rwanda, nti kati M23 ebawerekera ne batuuka Rusizi kubanga balina ekyobugagga kya gold kya bbeeyi.
bwe batuuka mu district ya Rusizi mu Rwanda, then RDF amagye ga Rwanda ag'omunda agaba gamanyi ku ddiiru eyo ne babawa security, ne baba escortinga paka we batuuka mu Kigali ewali company emanyiddwa nga Gasabo Gold, ne bagenda maaso company negenda maaso n'okubanga ekola ogwayo gwe nkugambye ogw'okulongoosa. Eyo company neerongoosa, amagye gabawadde security, America ebiraba bakola okunoonyereza, CIA, Central Intelligence Agency, FBI n'ebitongole ebirala wansi oba ku biragiro bya Department of the Treasury bakizuula nti ne bwe munakuba Kagame sanctions nga kano ka company mukalese ne network yonna, Kagame bagenda mu maaso n'okumusannyalaza. Wuliriza, in early 2026 at least, wuliriza bannange bano abasajja babbye, nendoza kansooke nkuggirewo kino obeere ng'okitegeera bulungi nnyo. Batugamba upon reaching Gasabo Gold Refinery, M23 personnel have handed the gold over to Gasabo Gold personnel who immediately began the gold refinery. Wuliriza, bano abayekera bamala batuusa ku company bakwata ebyobugagga ne babiteeka mu mikono gya company ya Gasabo Gold netandika y'ogwayo ogwo gw'olaba ogwogenda maaso n'okubanga erongoosa. Batugambye nti in early 2026 mu 2026 mwokka at least 60 kilograms of gold representing millions of dollars in value were moved from the Eastern Democratic Republic of Congo to Gasabo through this scheme. Nti nga bakozesa akabaddi kano akakodyo kano ak'okukukusa okukuwa security n'okukola biki 2026 yekka abasajja bano babbye gold akunukkiriza mu kilo 6, era nga kilo 6 zirimu obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente eza wano bw'ozizza mu zaano obeera mu trillions, zirimu obukadde n'obukadde bwa ssente za dola. Eggwanga lya Rwanda nga libba mu ggwanga lya Congo beeyambisa akabinja ka M23. The European Union previously designated Gasabo Gold for its role in transporting illegally extracted gold from the DRC. Omukago gwa Bulaya wano Kagame bagenda maaso n'okumwa isolatinga. European Union nayo yeegasse ku ggwanga lya America nti gye buvuddeko baafulumya information nti bakizudde Gasabo Gold egenda maaso n'okubanga ye company emanyiddwa okukukusa gold okumubba mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kakati bano bakikoze batya? Bagambye nti leka tukwata abamu kubakulira company eno be tubatusinga okuteekako envumbo. Paulo Kagame Rutagambwa agenda maaso n'okubanga akifuuwa kizza munda ggwanga lya Republic of Rwanda, eggwanga lya banne atandise okubanga alinnyika. Wuliriza wano, Jean Mariki Kalima is the chairperson of the Gasabo Gold, while Bosco Kayobosi runs its day-to-day operations as general manager. Bano bateekeddwako envumbo. Akulira company no bamuyita Jean Mariki Kalima bamutaddeko sanctions kubanga ye chairperson wa Gasabo Gold. Wabula Bosco Kayobosi ono yaddukanye emirimu gya buli lunaku, ye general manager owa company emanyiddwa nga Gasabo Gold. Kati Kalima batugamba nti he also controls the Rwandan mining companies Bugambira Mines Limited, Bugambira Mines, Wolfram Mining and Processing Limited, Wolfram Mining, and Ruinkwavu Mining Corporation Limited, Ruinkavu Mining. Bano abasajja bakubye sanctions era Kagame bano byamu ku basajja bagambe kwanti babadde akozesa. America ngeyita mu bitongole bya ebikesi bakizudde nti omukulu gwe bayita Jean Mariki Kalima ye chairperson wa Gasabo Gold, wabula Bosco Kayobosi ye general manager. Kati Kalima Jean Mariki agambye okuba nti alina ne company endala zaddukanya nti eno abadde agyekwekamu bwekwesi. Jean Mariki Kalima yaddukanya company era nayo nga nsimi ya byabugagga bya mu ttaka emanyiddwa nga Bugambira Mines Limited, ne company emanyiddwa nga Wolfram Mining Limited, Mining and Processing Limited, ne company endala emanyiddwa nga Ruinkwavu Mining Corporation Limited, nga zino company zonna ziyiikuula byabugagga bya mu ttaka. Kati bino ebyobugagga by'omu ttaka bye bayiikuula bagenda maaso n'okubanga bakolagana ne gavumenti ya Paulo Kagame babitunda mu mawanga ag'Ebulaaya. Kagame niwe mulaba ggwanga lya Rwanda kuba nti litambula, omusajja niwe mulaba kulanga alina ssente temumanyi wa gye ziva, kumbe kano buno bwe bukampani obumuyambako. Eggwanga lya America bagamba bino twabitegedde. Gasabo Gold is being designated pursuant of the EO 13413 as amended for having materially assisted, sponsored and provided financial, material, logistical or technical support for or gold or services in support of the M23. Gasabo Gold
n'abagiddukanya. Eggwanga lya America wansi wa nga liyita mu Department of the Treasury bamaze okulangirira Gasabo Gold nti eyamba akabinja ka M23 nga bayita mu mateeka gaabwe pursuant EO 13413 bagenze as amended bagenze maaso n'okulangirira nti Gasabo Gold n'abagiddukanya bayambako M23 materialare baji sponsoringa okujiwa sente kubanga jukira wali nakugambye nti eno company ebadde eyambako akabinja kano nti si kusima kokka baba wa sente zibayambako mu kusima baba wa sente zibayambako mu kutransportinga then M23 RDF ne bayambako mu kubawa security mu kutransportinga. Kati gwanga lya America bagamba twakizudde Gasabo Gold eno company gine emirimu badde gikola. Kati atenga mu ndagaano Kagame gye yasayininga n'abasajja bano mu ndagaaniri yali egamba nti omuntu yenna oba ekitongole kyonna oba company yonna enaazuulwa ng'eyambako akabinja ka M23 ejja kubwanga sanctions. Kati wano Kagame n'akabinja kano babadde tebasobola kugenda maaso na kubanga baziwona. Kabadde keekweka naye nga abasajja bakola underground investigations era ke kamwenyu kola bakumatama aga Felix Tshisekedi Chilombo Antoine akulembera eggwanga erya Republic of Congo, Democratic Republic of Congo, kakati asekera mu kikonde. Paulo Kagame ne basajja be batandise ogenda maaso n'okubanga bakifuuwa bakizza munda nti eno company badde yamba directly or indirectly. Kati ne ziri company endala ezigabye okuba nti nazo amukulu ono aziddukanya ate nga bwaddukanya n'eno nazo ziri lugendeddemu nazo tezirutonze zigenze maaso n'okubanga zifeesinga akaseera ke kamu akakazigizigi. Paulo Kagame Rutagambwa ebintu byongera ogenda maaso n'okubanga bimwonoonekera era abagamba nti nze sikyalina kyakkola bannange kakati mukole kyonna kye mwagala oba mujja ne munkima ne munzija mu ntebe sikyalina kyakusalawo ebintu nange byansobedde dda mukole kyonna kye mwagala. Those who applied sanctions, they'll do what they want any day. You don't have to have done anything wrong. But because they are in the support of somebody who has done something wrong or is doing something wrong, they will apply it. If it is based on interest and they don't have interest in me, how am I going to stop that? They have interest somewhere else. So there's no way I can say, okay, please forgive me, don't apply sanctions. I don't know what I can do because I don't understand the basis of their sanctions. Kagame mu kwogera kwe asiiga ekifaananyi nti ye talina kyabbakolera mukole sijja beegalira kubanga mbu yagamba balina interest mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo nti era bino babikola nga Congo yo nsanyufu era egenda maaso n'okubanga ebyaniriza. Kakati gw'osuubira ki nga Felix Tshisekedi eggwanga lyakulembera libadde liteekeddwako embeera kakati eggwanga lya America lizze limuyambye era naye of course alina kugenda maaso n'okubanga ayaniriza sanctions ng'ezo Kagame zigenze maaso n'okubanga zimutuulamu. Kati sanctions zino abasajja Abamerica bano bagamba batya ulire ekiwandiiko nga tumaliriza batugambye as a result of today's action all property and interests in the property of the designated all blocked persons described above that are in the United States or in the possession all control of the US persons are blocked and must be reported to the OFAC. Ye office erije nakugambye Office of the Foreign Control of Foreign Control Act, OFAC, Office of the Foreign Assets Control. Nti office eno wansi wa Scott Bessent yegenda maaso n'okuvunaanyizibwa kw'ebyo ebyobugagga ebiba biwambiddwa. Kati ate sanctions zino batugambye nti omuntu yenna oba kampani yonna ebyogeddwako wali nti tubataddeko sanctions oba nti bavujjirira akabinja ka M23 oba nti balina kye bakayamba mu ngeri yonna twagala obbategeeza ebyobugagga bye balina mu ggwanga lya America biwambiddwa. Ebyobugagga bye bagambibwa okuba nti babirinamu interest babirinamu shares biwambiddwa. Ebyobugagga bye bagambibwa okuba nti babiraningira abalala directly or indirectly biwambiddwa. Ezo sanctions kye zitegeeza. Era ensonga lwaki Office of the Foreign Assets Control yegenda maaso n'okukola kino nti kati bizze mu mikono gyayo yejja okutuula basalewo tikakati bano bagonze tubasonyiwe tubaddize ebyobugagga byabwe yejja okutuula esalewo tikakati bano bategedde tugende maaso n'okubanga tubanyigiriza.
Office of the Foreign Assets Control egenda maaso wansi wa Department of the Treasury, wansi wa Secretary Scott Bessent bagenze maaso n'okuba nga bategeeza nti bino babiwambye. Uliriza. In addition, any entities that are owned directly or indirectly, individually or in the aggregate of 50% or more by one or more blocked persons are also blocked. Ebyobugagga byenkugambyeko nti oba olina ku bano benjogeddeko ne company eri ekubiddwa sanctions, baayo n'ebyobugagga mu America nga babirina babiddukanya directly oba babirina mu shares oba bifaanana bitya bitwaliddwa wenjogerera. Eggwanga lya America lyogera temuddamu n'okulinnya ekigere kyammwe wano we tugenda ojja kutya. Uliriza. Batugambye unless authorized by a general or specific license issued by the OFAC, all exempt OFAC's regulations generally prohibit all transactions by the US. Uliriza. Wano eno ye party ekyasinza okunyumira buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka nga agoberera ebintu bino nga abitegeera. Bano mu sanctions ze babakubye waliwo kye bayita financial sanctions, era gavumenti ya Paul Kagame kano ke kaseera kakazigizigi k'ekyasinza okwolekera nga kigambibwa okuba nti obanga kirowoozebwa eyinza obutaddangulu. Transaction zonna jukira nakugamba bana abasajja Abamerika be bakontrolinga kye bayita SWIFT systems. Sente transactions zonna ezikolebwa eza sente ziri international bana abasajja basobola zibulookinga. Ggwanga lya America financial transfer oba money transfer systems zonna nga ziri wansi w'eggwanga lya America tezikyasobola kukozesebwa bakulu bano be bakubye sanctions. Kyokka nga mbuli ngeri yonna ate kompira ze bakozesa oya transfer n'ebirala bye sijja kugendamu. OFAC's economic sanctions enforcement guidelines provide more information. Wano era bakugamba nti office eno oba website yaabwe bongera ogenda maaso n'okuwa information esukka kweyo gyogenda maaso n'okuba nga owulira ku mukutu gwa Redstone TV. In addition, financial institutions and other persons may uliriza nti okumanya bano balumye bamezze ne baluma Kagame bamutegeezeza ne basajja be sanctions zino tezikoma eno naawe zituuka zitya. Omuntu yenno ba banka yonna ba institution yonna ba financial institution yonna egenda okusigala nga ekolagana na bano egenda kubeeteekeddwako akazito. Eggwanga lyonna oba mukago gonna oba ekitongole kyonna ekigenda okusigala nga kigula golodi wa bano kigenda kwolekera akaseera akakazigizigi. Omuntu yenna agenda okukutana bano mu mbeera yonna musimanyo bakukusiza golodi simanyo bakola ki ogenda kufeesinga akaseera akakazigizigi. Kino kiba kitegeeza ne golodi gwe babadde babba ne bamutunda wandiikanga nga tewakyali asobola kugenda maaso n'okubanga amugula ajja kuba atya okumuteekako sanctions ze bagenze maaso n'okubanga bateeka ku Paul Kagame. Teweerabira nakugambye bw'owulira sanctions nga bazikuba Paul Kagame omanya n'abamu ku mikwano gye abo abaakakasibwa nti balina kye bamanyi ku kabinja ka M23 nabo baba tebali wala era essaawa yonna nabo baba boolekera ogenda maaso n'okubanga bateekebwako envumbo. Ng'ovudde mu ripooti yafulumya ekitongole ky'amawanga amagatte n'ebigambo byabwe byennyini bigenze maaso n'okwekakasiza nti balina kye bamanyi ku M23. Beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? Oyongera ogenda maaso n'okubanga okikakasa nti bino tebikoma ku ggwanga lya Rwanda, tebikoma ku Paul Kagame, byongera ogenda maaso n'okubanga bibatuulamu era essaawa yonna onaawulira kubanga n'oyo agenda osigala nga akolagana na bano baba n'akyusa ne babiisa mu ggwanga eddala. America egamba tujja balondoola. The prohibitions include the making of any contribution or provision of funds, goods or services by or to for the benefit of any designated or blocked person or the receipt of any contribution or provision of funds, goods or services from any such person. Omuntu yenna agenda oddiringa na bano naye ayolekedde akaseera akakazi waliwo enkugambidde nti bwebanga Rwanda baginyigiriza golodi oyabbibwa abeere nga takyasobola yitayo bandikyusa ne bamuyisa mu ggwanga eddala olowooza ggwanga ki? Egwe eggwanga nalyo lirabuddwa nga terinnasalibwawo. Abantu bonna bayinza okuyambako kampani eno gye bakubye sanctions nti munnaye babakubye sanctions katubayambeko mutereere nabo balabuddwa. Bannaye mungulire entebe. Asina malayo kiwandiiko kino kanyongero bajjukiza mbangere no batimbire namba yange awo. Munyambe mungulire entebe egenda kunkutula. Tuka nempulira nga nkooye
nga mpulira nina amawulire ge nnina obbawa naye ne mpulira nga nkutuse naye ng'ekinkutula kiri kimu ntebe kwentuula entebe entuuza bubi muzira kisa yenna mutusobola n'ogisonda bantu 50 nga buli muntu aleetayo kiwaya ekyo ekizike tunoonya engeri gye tukifunamu tugatta ne tufuna entebe oba abantu nga 3 nina mikwano gyange nga asobola okuŋŋamba nti nze nkuwadde ya 3 nze nkuwadde ya 2 nga tugenda tufuna entebe. Tusobola n'okufuna omuntu nga gweza otunda ng'ozira nogaa nti nze yiyo ngibawadde. Tusobola n'okufuna oba oli mu ofiisi yo kasita oba nga oli reachable n'otugamba nti nze n'entebe ngikooye naye ekyalinamu jangu oginone. Tusobola okuba nga tuweereza bannange entebe enkutula era olumu ntuuka ne nnemererwa okujja obbaweereza lwa kintu kino entebe entuuza bubi namaze kufuna buzibu ku mugongo ne ndyoka nkirealizinga nti entebe gye nkozesa eriko ekitali kituufu entebe ekooye ate ngikozesezza nnyo kakati katugende mu maaso kati message nzirinze. Non-US persons are also prohibited from causing or conspiring to cause US persons to withdraw wittingly or unwittingly violate US sanctions as well as engaging in conduct that evades US sanctions. Omuntu yenna ne wobanga toli mutuuze wa ggwanga lya America n'oyambako omuntu yenna ogenda maaso n'okubanga alinnyirira ezo sanctions eziteekeddwawo naawe olabuddwa. Individuals located in the US or abroad who provide information about sanctions violations to the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network Whistleblower Incentive Program may be eligible for awards if the information they provide leads to a successful enforcement action that results in monetary penalties exceed. Omuntu yenna naawe ampuliriza nga mwoli bw'onaaba ng'olina amawulire g'omanyi ku basajja bana ba M23 ng'amawulire g'omanyi ku connection gye bayina na kampani eno gye bataddeko envumbe yikula ebyobugagga eby'omu ttaka abasajja bakugambye nti information bw'ogikwata n'ogibawa ogenda kuweebwa ekirabo ekikunukkiriza mu kakadde kalamba akadoola. Ojja kuba oweebwa ekirabo ekyo singa onaabawa information ebayamba ogenda mu maaso n'okuba nga bamanya kino. Gavumenti y'eggwanga lya America egenze maaso n'okuba nga eteeka akazito ku Paulo Kagame era essaawa yonna bino bigenda maaso n'okuba nga bitambula. Paulo Kagame olulabye nga biri bityo oba eggwanga lya Rwanda olulabye olutegedde nti ebintu bimaze okuba nga bitabuka balinga abagonze bakkiriza bagende mu maaso n'okuba nga bazza endagaano eri Washington Peace Accords nti waakiri oba oli awo tugende munnaye tugirinewinge tuddemu twetegereza endagaano abasajja gye batusayiningisa kati mu kiwandiiko ekifulumya ekipya kyongedde okukakasa bino Democratic Republic of Congo Rwanda Renew Peace pledge as US brokered London talk push ceasefire enforcement. Mbokati bano balinga abagonze tibaddemu batunule mu ndagaano eri. The government of the Democratic Republic of Congo and Rwanda have renewed their commitment to fragile peace process aimed at ending years of conflict in the Eastern Democratic Republic of Congo following high-level talks held in London under the facilitation of the US states and regional partners. Eggwanga lya Rwanda balabika bagonze oluvannyuma lw'akazito ke bawulidde akabateereddwako. Paulo Kagame Rutagambwa alinga ayagala okugonda naye agenza okugonda nga kiri too late. Eggwanga lya America terigenda maaso nakubanga litololatinga kubanga gano gabadde gaakafuluma ne sanctions ne ziruma. Paulo Kagame Rutagambwa n'asigala nga akifuuwa akizza munda gwampuliriza era ebintu tebimutambulira bulungi nnyo ate nga zaalabulwa. Gavumenti y'eggwanga erya Congo yeeyongedde ate kalubya bukalubya. Gavumenti ya DRC egenze maaso n'okubanga eyongera okujjayo obujulizi obulaga nti gavumenti ya Rwanda terespectinga territorial integrity ez'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bwe yali yateeka omukono ku ndagaano. Ekitongole ky'amawanga amagatte akakiiko ak'ebyokwerinda UN Security Council baasabibwa ogenda maaso n'okubanga bayingira mu nsonga eno okwongera okunyigiriza Rwanda kyokka Amerika yokka yeeyogera UN Security Council tennaba kuvaayo ne action yonna essaawa yonna Paulo Kagame kajja kuba kaweddemu dda. I welcome the fact that the Council has recognized Rwanda's responsibility for the violation of our sovereignty and our territorial integrity, as well as the violence currently unfolding in Goma. However, words have not been enough to end the human suffering and the aggression and onslaught on Goma. It is now time for the Security Council to act. Millions have been displaced, thousands are trapped in the besieged city of Goma with restricted access to food, water, electricity, security. Countless lives have been lost. Enough is enough. Rwanda cannot be allowed to continue to act with impunity.
Bannansi b'eggwanga lya Congo abakungu ab'enjawulo bonna bamaze okureportinga ensonga era ensonga emaze okugenda maaso n'okuba nga etegereka kakati sanctions zimaze okugenda maaso n'okuba nga ziruma kakati nga mmaliriza nzikirize mpunzike n'omulanga gwange bannange mu nnyambe mungulire entebe omuzira kisa yenna entebe bwetyo bwefaanana ejja kutuyambako eno gye nnina entebe etandise okunkutula bannange nsaba omuzira kisa yenna ennamba zange zeezo ennamba eri ku WhatsApp zombi ziri ku WhatsApp ate era zonna ziri ku mobile money tusobola osonda akantu kano akuba ekintu ky'okusonda kirwawo ko entebe enzita bannange mbadde njagala na sijja nakulagira banja kula sounding nga alagira naye entebe mbadde njagala butasukka mwezi guwedde nali ndowooza nja gyefunira siitera kwanguyirwa kujja bba kuba luseke kujja basabiriza naye mala kubanga nnemereddwa ngera bwe nnemereddwa nkinyinze nalowoozezza nti nja kugifuna ensonga lwaki nalireyinga okujja bategeeza naye abangoberera mwenna banenga mukkiriza mu mpeereza yaffe tetulinayo source of income ndala yonna mikwano gyaffe betukola nabo emirimu gino bwe tutambula nammwe mwenna abazze batambula naffe ebbanga lyonna nkakasa mukimanyi ekyo nti era bwe tuba tulina kye twetaaga tweyitaayitamu nga ffe ne tugenda maaso n'okuba nga tutetenkanya butya bwe tubadde tutera okugenda maaso n'okuba nga tubifuna so nakati embeera y'emu yeeyo nsaba buyambi bwa ntebe bannange entebe nkutula omugongo olumu nnemererwa okujja obbaweereza si lwakuba nti saagala naye nga nsonga ya ntebe so kaninde bu message oba oli awo tunaafunayo ne tusobola okugenda maaso n'okuba nga tetugikwasaganya osobola okubeera nga gwe entebe z'otunda oluusi olinayo enkadde tekyagulibwa nga tebakyasobola kugigula osobola otuyita n'otugamba naye entebe mujje mugikime mubeere nga mugenda maaso n'okuweereza eggwanga mukutu gwa Red Zone TV Sebambulidde Patrick nze mbeera nga w'ebbanga lyonna okutuusaako ebigambo nga bino ate ne tuba nga tugenda maaso n'okuba nga tutambula katuwuliziganye ate mu updates eziddako kansubire tunaakomerawo mu updates eziddako tujja kuba tufunye entebe oba osanga olunaku lw'enkya tuweereze ng'entebe tezze mu kutukutula entebe ereese obuzibu katuwuliziganye mu updates eziddako nga tulina entebe empya ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp